Waakiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, zibiranga omuddu wo ow'okubo. People of God, I greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Munyenye yaffe eya wiiki eno, funa akadde wekka ne Katonda wo. Funa akadde wekka ne Katonda wo, emunyenye yaffe eya wiiki eno. Mu bumpimpi, essaala y'empuliziganya wakati w'omuntu ne Katonda. Mukisa gwa njawulo nnyo gwe twaweebwa okuba nti tusobola okuwuliziganya n'omutonzi waffe. Ffe baani? It's a real privilege that many times we take it for granted. It's a real privilege, only that many times we take it for granted. The Bible says in Romans 8 that when our spirit connects with God's spirit, something incredible happens. We are ignited with the power of the Almighty God. Ekitundu ku ggwe ekisinga okuba eky'amaanyi gwe mwoyo gwo. Now, if you connect the strongest part of you, that is your spirit, with the strongest part in the universe, something great happens. Bannange, bwe twogera ku Katonda waffe nti w'amaanyi, tukitegeeza kya ddala. It's real. Ye nannyini nsi n'eggulu, tanyeenyezebwa, tayuuzibwa, takangibwa, tawangulwa. Bwe nkugamba nno nti tulina omukisa ogw'amaanyi okuba ntuwuliziganya ne Katonda waffe, nti yatuwa omwagaanya ogwo, ndowooza oba ontegeera. Pawulo mu Balooma continues to say that our spirit testifies with the Spirit of the Lord. Olw'okuba tuli bantu ba mwoyo, emyoyo gyaffe giwuliziganya n'omwoyo wa Katonda, n'omwoyo gwa Katonda. Awo ne tufuna amagezi, olw'okuba ffe tuli bantu ba mwoyo, emyoyo gyaffe giwuliziganya ne mwoyo wa Katonda. Kibulaba ng'obaga nti kundi alina amagezi ag'enjawulo, tufuna amagezi, tufuna okumanya, tufuna okutegeera. Yes. Era wano tufunira ebyama by'eggulu. The secrets of God bifunibwa mu mbeera eyo. Olw'okuba emyoyo gyaffe gye gifuga ekitundu ekisinga eky'obulamu bwaffe, tuteekeddwa buteekwa ogikwataganya ne Katonda nga sitwerabira nti Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri. Era awo wali ensonga lwaki Yesu bwe yayaddayo ewa Kitaawe yagamba abayigirizwa be nti ngenda kubalekera omubeezi nga ye Mwoyo Mutuukirivu. Pawulo ne banne mu kiragaano ekijja batukubirizwa obutassa mukka ku nsonga y'okwegayirira. Ntegeeza okukwataganya emyoyo gyaffe n'omwoyo wa Katonda, n'omwoyo gwa Katonda. Okwogeranga ne Katonda waffe buli kaseera ke tufunyeewo. Ekyewuunyisa ku Katonda kiri nti ye tatukoowa. Buli lwe tumunoonya aba mwetegefu okutuwuliriza, mwetegefu okutuyamba, okututaasa, okutulwanirira. Bannange, Katonda tetumulaba bulabi nga mulamuzi. No. Leka tuleme kulaba bulabi Katonda nga mulamuzi, nti alengera bulengezi ensobi n'awandiika, nedda mikwano gyange. Tuli baana. Bulijjo ayagala tubeere bulungi era nga tuli basanyufu. Naye bino byonna byanguwa
nga bulijjo tufubye okuuma empuliziganya wakati waffe ne Katonda waffe oyo. Bayibuli etugamba emirundi mingi nga Yesu bwe yavanga ewali abantu awali abatume be n'agenda mu kifo ekyesiifu okuwuliziganyanga ne kitaawe. Yafubanga okulaba nti olutindo wakati we ne Katonda we ne kitaawe terukutuka. And this he could only do through prayer. Era ekyo kye kyamutugambisa mu Matayo 6 nti naye ggwe bw'obanga osinza Katonda oyingiranga mu kisenge ekyo n'oggalawo oluggi n'olyoka osinza Katonda wo mu kyama. Wano yali atujjukiza nti ye kye yakolanga naffe kye tulina okukolanga bulijjo. Era awo wali ekyama, wali amaanyi. Kituufu ensi ejjudde amaloboozi, ejjudde ebireekaana, naye wakati mu mbeera eyo tuteekeddwa buteekwa okuddangako ebbali ne twogera ne Katonda waffe as often as possible. We need and have to meet with God every single day. What is amazing is that in prayer, you are connecting the strongest part of yourself to the strongest force of the universe. I mean, in prayer, you are connecting the strongest part of yourself to the strongest force of the universe. Bw'okola ekyo oba oli mu kuliisa mwoyo gwo ate era oba oli mu kuliisa bulamu bwonna. For the Bible says in Proverbs 18 that the spirit of man sustains him. Bannange okuba n'obulamu obujjuvu ku nsi kuno era ne buteekera obulamu obujja tuteekeddwa okukuuma enkolagana yaffe n'omutonzi waffe. Ate ng'okukola kino weetaaga kuyunga mwoyo gwo n'ogwa Katonda wo. Era nga kino tekisoboka okuggyako mu ssaala, okuggyako mu kwegayirira. Era nga ke kadde akeesiifu ke mbategeeza ke weetaaga wakati wo n'omutonzi wo. Nsaba ensonga eno gye tuliko tugikkakkanye mu byaffe ebya bulijjo bitumanyi obulungi. Omwagalwa oyo okumumanya n'okumutegeera ennyo kyava ku nsonga nti mwafunangayo akadde akammwe mwekka, gwe naye, si mmwe naye. Ebigambo bye wasinga okuwulira n'okutwala serious bye bye mwayogeranga nga muli babiri. Gwe kirowoozeeko nga munno oyo buli lw'oyagala bwe weegomba okumusisinkana ajja na gurupu y'abantu. Wandyagadde okwogerako naye mwekka, naye buli lw'omuyita okumusisinkanako ajja ne banne 5 oba 10 oba 8 ajja ne ttiimu y'abantu, ne gurupu y'abantu. Okanya kumwegayira nti munnange nsaba kwogerako naawe ng'omuntu, ajja na gurupu. Ennaku n'obusungu by'owulira mu mbeera eyo ye Katonda kyawulira oba bw'awulira nga tomuwadde kadde gwe naye gwe individually you with him. Yeegomba nnyo ng'oggyeko essaala ez'awamu ze twetabamu oba ze mwetabamu ne tumufiisizangayo obudde obubwo naye. Kino kankikugambe nga bwe kiri mukwano gwange. Teri kigenda kuwa ssanyu, kukukakkanya, kukuyunga ku Katonda wo nga kufunangayo budde buli lunaku n'oyogerako naye. Gwomanyi kitegeeza okudda mu kayumbako oba mu kyapo oba mu ekereziya yawe oba ne weekweka somewhere ng'oli wekka n'oyimusa essaala eva ku mutima gwo eri Katonda wo. Manyi kitegeeza ng'omwebaza, omutendereza, omusiima, omuddaabiriza. Taata weebale kunjagala, weebale kumbeererawo, weebale kundabirira, weebale kunkuuma, weebale olunaku olulungi lw'ompadde Mukama. Munnange omulimu gwe nnina kyali kisaakyo, amaka ge wampa Mukama sina kyakuddiza. Laba bwe nzisa omukka ogw'obwerere nga bangi bagula mugule mu malwaliro. Mukama ombeeredde wa mukwano, ontaasizza enkwe z'omulabe Sitaani. Wakati mu kuba nti ndi mwonoonyi, Mukama omukono gwo tegunvuddeeko. Amin. N'okola essaala wakati wo ne Katonda wo mmwe mwekka nga mwogera gwe ne kitaawo. The only thing
that is going to give you vision for your life is sitting at the feet of Jesus. I'm saying that the only thing that is going to give you vision of life is sitting at the feet of Jesus. Setting aside some special time for him. Mikwano gyange kisaanye era nga tuteekeddwa okuzimba enkolagana wakati waffe ne Katonda waffe. Bambi nsaba tukikole. Kino ffe tukifunamu, si yakifunamu. Yesu akulinze. Akulinze okujjuza omukwano, essanyu, amagezi n'okumanya ebisukka ku by'abantu ba bulijjo. Akulinze n'essanyu. Ate ekyo tekigenda kusoboka mukwano gwange ojjako nga you spare some special time, some valuable time for him. Many times we say that we are waiting on the Lord, that I'm waiting on the Lord. But surprisingly, he's the one waiting on us. He is waiting on us. Alinza alabe nga tuvaako mu bireekaana, nga tuddako ebbali okumusisinkana, okunyumyako naye, okumuwulizaako, okumuloopera kino na kiri. Akirinze munnange. Ayina by'ayagala okutugamba, mukadde ako, okututangaazaamu, okutuluŋŋamyamu, okututangira. Naye nga kino ajja kikola nga muli babiri, gwe naye, nga muli mukamwe kye. Nange nno kyenva nsaba wiiki eno okinteere ku mwanjo munnange. Ensonga lwaki Mukama akituwadde nga munyinyi yaffe eya wiiki eno. Bambi tukigezeeko, tetujja kwejjusa. We usually say that time is money. It's valuable. Indeed, that is true. But there is no valuable way of spending time than spending it with God, your Heavenly Father. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Banange Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patro ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi gubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.